Kitundu kyana mu bisatu nzela wino ne lubuto kyoto baze bwe twagalana bwe tupepeya bwe tubeera fembi. Ekigambo koro kitegeeza muti guli ewaffe mwakyori. Ogwo muti guba muwanvuwanvu guvaako ebibala ebifaanana n'okwenkana enkoma mawanga mu bunene naye byo tebiwoomamu wadde n'akatono. Mu lulimi lwaffe olukyori tukiyita koro. 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 Kale nno tweyongereyo. Ezo sitoowa zigwana kufumba bikokoko byabwe. Bikokoko byabwe bye bafumba mu mazzi omutali munnyo. Bw'obiryako nga bagambye nti biyidde oba ng'ali olupapula. Ate mu magumba gaabyo mubaamu omusaayi ogwekwata edda bw'oluma ku gumba teribwatuka wabula oba ng'agaayo ettaka. Ze nkoko z'abazungu. Era na wano tubirabye waffe eŋŋanda ebeekaluba. Naye y'abazungu oyinza okulya amagumba n'ogalya gonna omanyi olya nnyama. Gwe mutinda ate kati waliwo ne zibasimba ne zikula zokka. Weyongereyo. Ezo sitoovu zigwana kufumba mboga na bimeremere ebiringa ebyangwe byempulira byowulira bakola ekiyuyukira. Yugira. Byempulira bayita emigaati. Ezo sitoovu zigwana kubugumya bumeremere bwe bakkattira mu mikebe ng'obunyamanyama, obw'ennyanja, ebikere, emisota, bukawe, ebijanjaalo, ebigaaga, byonna ebyo ebitaliimu kawooma ebiringa koro. Sekandi Kakembo Juma. Oyo ne ye Musama tutuusaako akatabo kaffe. Akatabo kanono ke tuliko bakayita omuzimu gwa Kasooba. Nkoko nkulu ate kutuusibwako n'abakyal. Ono ye Nansubuga Betty. Nalwekyo abantu abatuteekerateekera oluwombo ne lubeera oluwombo lw'olulimi buba butabo. Mwe tuyigira, mwe tunyumirwa, mwe tuyigira buli kintu kyonna. Nabagamba tutule n'abaana bajja kuganyulwamu kinene nnyo. Kale kitundu kyana mu bisatu. Kitundu kyana mu bisatu. Naye ngenzo ofundikira nga nkugamba nalaba ebigambo bigenda wala. Nenkyusa emboozi nga mubuuza ekyamugaananga okutambulira mu motoka yange nga tuli Emityana. Yalunviira ku ntono nga nyinyonnyola nga bwe yaweerezebwa Emityana azuule obanga nayo abazigu baali bafulumizaayo ensimbi zaabwe. Aba yaakakolerayo ekiseera kitono n'afuna ekibaluwa kikiro kitwala omunaku nga kimutegeeza ng'abazigu bwe baali tebajja kumuttirawo yadde kuubwa wabula nga bwe baali bajja okuttanga buli muntu aweerezebwa akubabega akutuusa kuuba naye lwalikoowa ne babavaako oba ne yetta. Era okulaga nti baali tebawenneena kyebaava batwala omulambo gwa Rehema. Teewo gye yali. Rehema ono yali mukwano nnyo gwa Teewo era nga eyamusendasenda ayingira obwambega. Baamutta kubanga yali avumbudde ekimu ku byama byabwe ebikulu kye yali ateekateeka okwanjulira abaamutuma. Bw'atyo no Teewo olumu bwe yalengera abakessi bakawenkene be yali amanyi mu busimbi n'atya nti singa bandaba naye baali bajja kulowooza nti nange ndi mbega banzite. Abategeera kati mutegedde lwaki ono omuwala yagaananga okulinnya emmotoka y'ono omusajja.
kye yatyanga kubanga ye yali akimanyi nti yali mbega ono nga tannabuyingira naye nga baamuwa ebbaluwa. Kati kye yali atya tukitegedde bambi omuwala oli gwe batta naye yali mbega. Y'ensonga abajjukira mujjukira ono omuwala alina kye yayogera nti kabatutte banaatutta ne batumalawo. Alina ebigambo awo bye yabuzaabuza. Abajjukira akatabo mujjukire bulungi. Wabula ekyo tekyayamba nnyo kubanga era oluvannyuma baategeera nga tumanyaganye ne bagezaako okunzita. Ebyo bwe yabisiisa ate ne mubuuza ku by'okufa kwa Fiida. Ko ye oyo mukazi wattu yafa lwe bagamba olwannaggwanga kubanga ebintu bye bambi teyabiriimu. Abaamutta baali bagenderedde kutta mulenzi muganzi we yekka ne Fiida n'abanga yasanze mbe naye n'abeera mu mmotoka y'emu n'omulenzi mu kiseera omutego baali gwamasukira. Omulenzi oyo yali alyankanyiza ebya banne bwe batyo nabo kwe kumusibirako ekikookolo ne bamujwetekako nti yali abaliddemu olukwe n'assa munnaabwe. Ebyo olwagwa mugwa ŋŋanda mu kutu n'alagira bamutte ne Fiida kwe kulugenderamu. Mukazi wattu yayongera okunnyinnyonnyola ng'omuwala bwe baatambulanga ne Fiida bwe yamunyumizanga omulenzi oli bwe yasuusuuta era n'alimba Fiida n'akatagga. Yamusuubiza okumuwasa amuzimbira edduuka amugulira emmotoka era amutwaliko n'emitala w'amayanja era ng'okusinziira ku ngero omuvubuka yayiwaayiwanga ssente ng'okakasa ddala nga waakubituukiriza. Wabula ekyazaala obulwa ye Fiida okuvumbula ng'omulenzi yayita mu ye okusendesenda Lehema bamale bamutwale bamutte era ng'omulenzi alabika atandise okulanga ne byasuubiza bifudde birooto. Wano Fiida we yatandikira okwagala okumukyawa naye ate ng'ameze olubuto lwe n'ekirala ng'atya nti kamukyawa n'amanya nti ate yakuba enkyukira. Wano Fiida we yatandikira okwagala okumukyawa naye ate ng'ameze olubuto lwe n'ekirala ng'atya nti kamukyawa n'amanya nti ate yakuba enkyukira ng'obwange kamukyawa n'amanya nti ate yakuba enkyukira ng'obwange bukomye. Bw'atyo mbu kyeyava ajja ambuulire byonna anneenenyeze ansabe musonyiwe naye ng'asanga mbu nga sirinyikako nkalubanga kikongo yali ateekateeka ddembu oba nakukuuta kalevu ku ttaka akakuute naye ataawa we yafiira. Abajjukira mujjukire omuwala ono lwe yajja n'asula ew'omuvubuka n'amwegaayirira amusonyiwe beebake bomba abeeko byamugamba n'agaana. Yali yafuna omulenzi ebbaloni yali ayiwaayiwa ssente ng'amusuubiza kyekintu eky'abakyala balimbwalimbwa nnyo bamulimba ne bamugja ku mulamwa. Katono atuuka okwejjuukiriza ng'alaba omulenzi amulimba n'ayagala akuba enkyukira ne bambi ono bwe yajja ewuwo ono yagaana okumusonyiwa bibamunyumiza. Bwe namubuuza ku bibye ebyemubende yanziramu nga yenna amwenya nti
ebyo tebyali bikolo nnyo. Twagenda kubega eyo Hoima naye tuba tukomawo emmotoka yaffe ne bagisindirira amasasi bannange ne bafa nze n'empona. Byebyo olinayo ekirala ky'ombuuza? Abajjukira mujjukira omuvubuka ono ng'agamba nti ono ateekwa okuba nga yali mu kubega era bwe guli. Yasituka n'ansiibula naye abaafuluma ate n'akoma mu mulyango n'akomawo nga bw'agamba nti mbadde ngenze tombuulidde ensonga kwe wasinziira obuteesiga Luvuuma. Yatuula nange oluvannyuma nange oluvannyuma lw'okusiriikiriramu okumala akaseera namwanukula namutegeeza nga bwe kitaava wala nnyo oba ku kintu kimu wabula ku busongasonga bwe nagendanga nondo bwamu wano na wali. Ekintu kye nasookerako okwekenneenya y'engeri abalabe baffe gye baafunangamu ebyama ebyabasobozesanga okumanya bambega ne gye baatumibwa. Namanya nga bwe sikivumbula nja kubutaabutana mu butaabutanyi kabe kasinge n'okunzita banzite nga nkyamantaala sinnabaako kyenkoze. Luvuuma gw'ayogerako y'oli gwe baakuba bwe baali bakola pulaani y'okubba ekyuma nga tebaagala ono agibeeremu. Kale tweyongereyo. Omwoyo gwange gwakakasiza ddala nga bwe waaliwo omuntu mu kitongole eya bibawanga yali ateekwa kubanga yeesigibwa amanye ebyama gye babikukkulira era atuukayo. Nawandiika olukala lw'amannya gaabo be nateebereza okugwa mu kiti ekyo era ne ŋŋenda nga ngakendeeza okusinziira mu kunoonyereza kwange okutuusa lwe nasigazaawo eryakkuubwa Luvuuma n'ery'omulenzi omu yakolanga ku laadiyo wabula eryono nalijjako mangu bwe navumbula ng'ebyama by'abambega byali tebiweerezebwa ku laadiyo era nga talina na ngeri gy'asobola kubifunamu. Lino lyagobererwa eryakkuubwa olwo n'ensigazaako eyo erya Luvuuma lyokka. Kano kakolya akakulaga ne bw'oba ng'olina ebintu by'ogenda okukola biwandiike mu bungi ogende ng'otoolako mpola okutuusa lw'osigazaawo ekintu ekimu eky'omugaso. Noono bwe yakola okufuna omuntu ayinza okubeera ow'omutawaana mu kampani yakola bw'atu kuwandiika mannya. Y'ensonga eyamuleetera okusaba mukama we ebintu ebyatandika bikola ng'abikolera bweru wa kitongole. Tweyongereyo. Luvuuma ono emmeeme yange yamwesittalako nnyo lwe nasookera ddala okumulaba ate ne byaddirira ne bigiwagira. Yatandikiriza kumbuuza bintu ebyali binkwatako so si byakumbuuza mulimu gwe nali ngenda okukola. Okwo nazzaako okugeeyengula n'abakozi be yali agundiiridde nabo ku mulimu era n'okumbuulira abaali bateesigibwa naye be navumbula oluvannyuma nga baali abamu ku bantu abaali basinga obumanyirivu, obukozi, amazima n'obwesigwa. Nanoonya ensonga kwe yali asinzidde okunneesiga alyoka ambuulire ebyo byonna so nga nali mujja nga sigiraba. Bwe ntyo ne ndowooza nti yali ayagala kumpubisizaawo. Ku ntandikwa nkwate ekisinde ekikyamu oba nti yalina kyabikkirira ky'atayagala mmanye, naye obanga ebyo byali ebigendererwa bye. Ekyeso yali ateese kyankaaga kubanga sinze nali omuntu gwe yali asobola okuwugulaza atyo. Nayongera
okumubuusabuusa mu bwe namulaba ekiro kubanga ye yali ddala ng'amagamaga yebbirira ava mu ofiisi ya Kuubwa ekiro. Tewaali nsonga emukozesa ekyo kubanga yali asobola okuyingira butereevu ofiisi ekiseera kyonna najja mukyayagala nga tewali amukubye ku mukono. Ate n'ekirala ebintu ebisinga nga bimuli mu mutwe. Okwo bwe nagattako lwe yakwasa omuntu ekintu ekiro n'enkakasiza ddala nga yali atutunda era ng'osanga lwe namulaba yebbirira yali ava kusomola byama bya Kuubwa oluusi bye yeekolerangako yekka. Bwe ntyo kyenava nsooka okumubuuzabuuza nga sinasitula. Bwe natumibwa e Masaka era omutego gwange ne gubakwasa bulungi, nannyonnyola teewe ebyantuukako mu lugendo olwo. Bwe nabimala nambuuza kye nali ngenda okukolera Luvuuma. Namutegeeza nga bwe saakirina kubanga nalowooza ng'ekibonerezo eky'okumenyeka amagulu n'obulumi, eky'okubeera ku kitanda nga teyeesobola ebbanga eggwanvu, n'ekyokweraliikirira nti osanga bye yakola bivumbulwa byali bimumala. Awo ndowooza mujjukidde bulungi ono gwe bakuba amasasi, gwe baateega ono n'amubba ne bamutwala mu kitanda nga taagala abeere ku lukiiko. Kati wano byonna atandise okubyogera. Twasiriikirira okutuusa Teewo lwe yassa ekikobwe ne tusiibuligana naye nga tumaze okukkiriziganya emimwa tugitunge ku ekyo. Waali waakayitawo wiiki 3 kasookedde nga tugumbulula abazigu. Kuubwa n'atugabula ekijjulo makeke ekyaliko kumpi buli kiriibwa n'ekinywebwa kyonna. Buli omu yalya n'anywa n'asindisa bigere. Era ku kijjulo okwo bannange kwe bansabira mbannyonnyole engeri gye nazuulamu nga bakkukuna be baali beenyigira mu kujingajinga ensimbi, okubba emmotoka n'okutemula abantu. Nabanyumiza ng'obugiraasi buyita kuli, ng'ebirowoozo bwe byesengeka nga bw'olaba amakoye g'olujegere okutuusa lw'ebyesonamu ekifaananyi ekirambulukufu. Era ne mbategeeza nga bwe nazuula mu biwandiiko ng'ensimbi empya enjingi oluusi ezaabangako obuwunga zaateranga kuseenuzibwa mu bibuga omwali amatabi ga kkukuna amanene okuggyako eri Embaale. Navumbula era nga kumpi buli awaanyagibwa ng'emmotoka waalabibwangawo abantu abakkukuna. Emmeeme yange yeekukunula mu bisaguusi byayo. Eky'olupapula lw'ensimbi ennyingi lwe navungisa fiida. Teewo amale alusanga ewange alumbuuzeeko. Oba mubijjukira bino? Ebyo n'obuntuntu obulala bwe nagendanga nsoloolereza byandowoozesa nti osanga kkukuna be baali beenyigira mu bikolwa bino oba okuyamba n'okuwagira ku bakikola oba okuyamba n'okuwagira ku bakabikola. Natetenkanya we mba ntandikira nga sirabawo okutuusa lumu ebirowoozo bwe byakuba ku Mbaale kubanga saalaba nsonga eziiza nsimbi njingirire
sangibwayo ate ng'eriyo ettabi lya kokona gagadde okuggyako nga balina kye baali beekengera nga bwe zizuukayo kyandibawendulirako bambega bwe batyo ne beekuulira akabazzi ku kugulu. Okwekuulira akabazzi ku kugulu kitegeeza okwereetera emitawaana. Ekere nkyokwata embazzi otandika ogikuulira ku kuguluko. Nayongera okubanyumiza nga bwe nagenda embaale ng'ebirowoozo byange bigwiridde olubege ku kukuna, era nga buli kyenkola n'okunoonya kigenderera kunyweza ndowooza yange na kubasiiga musango, wabula ne kimbuukako kubanga buli we nakubanga omutwe oba okusenza ennyindo oba okukunkumula okutu mu bintu byabwe nga bifaananira ddala ku bigolokofu era kaabula kata. Kyekuubira ow'okuntandikwa ansubye ekyantwala. Mba ntandise okuterebuka n'okulowooza nti emmeeme yannimba. Nina kuddayo Kampala ntandike buto. Lugaba n'ansuula yiiya mu ngalo. Nabanyumizanga bwe twamanyagana ne yiiya eby'okumuziyiza okuddako ewaabwe, obusawo bw'obuwunga n'ebipapula ebyalimu, ettondo lya bwino w'erangi ng'ebeera ku lupapula lw'essiringi 10 eryali ku kasawo akamu, n'essaawa enkesi. Nababuulira bye nakola okutuusiza ddala ku lwe nazuula ekyuma era ne byaddirira, era nga bwe natya okuleka yiiya embaale nga mmanyi wakutta ng'abaamusookawo ng'omugaso gwe guwedde. Nabanyonnyola enteekateeka ennungi bakukuna gye baalina, naye ng'ate nze ye yannyamba obutavumbulwa okutuusa kumpi kunkomerera, nga singa saalonda kapapula mu kasenge omwali ekyuma ate ne nzula n'emmotoka ezannondoolanga n'okugezaako okunzita mwabangamu abantu bakukuna. Sandikkiriza nga ba Kalyan Sons baaliko we mu lujegere lwa kokona. Tewaaliwo ttabi lya kukuna likolegana butereevu na kitebe kikulu oba yadde n'ettabi eddala okuggyako nga liyise mu kampuni eyali zisiikirizanga era yabeeranga mu kibuga mwe liri. Ekyokulabirako, Kalyan Sons Embaale be baakolegananga ne Rukungiri Farmers and Mbalala. Lindako. Ekyokulabirako, Kalyan Sons Mbale be baakolegananga ne Rukungiri Farmers Mbalala, ate bo ne bakolegana ne Sango Stores ab'e Masaka. Bano be baakolagananga ne Nakivubo Traders ab'e Kampala, ate bo be baakolegananga ne Bugiri Company Limited ab'e Jinja. Nga bwe nagambye, buli emu ku kampuni zino yakolagananga n'ettabi lya kokona ery'omu kibuga kyayo, wabula nali sinnazuula Kalyan Sons n'abalala we baali beegattira ku Jinja ekintu ne kyedomola. Navumbula era nga lyali ttabi lya Nakivubo Traders eryaweereza yiiya Embaale. Bwe namala okuzuula ensimbi gye zaali zikolerwa n'abaali bazikola, ne neefunyirira ku gwa kuvumbula baali babba mmotoka. Muli nali nkakasiza ddala nga bakukuna be baali bakikola oba okuyamba ku balala, newankubadde nga saalina bujulizi bubaluma bumala. Nateebereza era ng'emmotoka zaali zitwalibwa ku ludda lw'e Masaka oba Mbalala, kubanga emmotoka eya twawukanirako ensangi lwe bantuulirako mu mmotoka yange ate ne gye nabuukamu mu bbuutu zaalaga eyo. Ku ebyo kwe nagattira ebirala bye nalobanga ku batuuze baayo
namanyanga nali sisobola kutomera kukuna butereevu nenzuula ekintu kino olw'okubanga baali bakulira mabega wa birindizo bya kampuni endala nga tebasobola kukyerambamu kwewendulira ku bambega. Bwe ntyo kyenava nange nsalawo okukinoonyereza mu kampuni endala. Nasalawo okusookera mu kampuni zikola ku bya mmotoka kubanga ebyo nasuubira okusanga obujulizi era ne nnonda Masaka kubanga akatundu ak'akapapula ke najja Embaale mu kasenge omwali ekyuma kaaliko kuna ma. Ebigambo bye nateebereza okutegeeza kukuna Masaka ate n'enkubira ddala ku mubiri. Nali nkyabuliddwa aw'okutandikira. Yiiya Nanjuna bwe yansaba mbakyalire ekyanviiramu okufuna mwannyina w'omuwala bwe baasulanga. Nalonda Ssango kubanga nali mmaze okubega kampuni zonna ez'omu Masaka ezaali zikola ku by'emmotoka, yo ne ngisingiramu essuubi. Nakolera ekiseera kitono ne ngwa ku kyantwala. Olwali olwo bakukuna ne baleeta emmotoka yaabwe tugiseemu waya z'amasannyalaze endala kubanga ezaalimu zaali zibateganya. Baateranga okutuleetera emmotoka zaabwe tuzikolereko ku by'amasannyalaze ng'omukozi waabwe alina emirimu egimumala ate nga guno gwetaagibwa bunnambiro. Nze nalina obumanyirivu mu by'amasannyalaze bwe kityo nga nze nzikolako. N'emmotoka eno yali yeetaagibwa bukubirire naye ebyembi nga tetulina waya zaayo mu kiseera ekyo. Kagireeta yalagira ntwalibwe ewaabwe nzigye waya mu mmotoka yonna eriyo ey'ekika kyekimu neeno nzigye nzisseemu. Twagenda naye waya z'emmotoka gye baasooka okuleeta ne ziba nkadde. Nabuuza obanga yali y'emmotoka endala ey'ekika ekyo gye baba baleeta. Omuvubuka bwe twajja yalagira eno ezzibweyo baleeteyo endala era ne bakikola. Wabula bwe nagiraba omutima gwange ne gubuukamu entunnunsi bbiri kubanga ye yali emmotoka ya mulirwana wange eyattibwa. Omulambo ne gusuulibwa ku kkubo. Emmotoka n'ebula. Emmotoka eno nali ngimanyi bulungi ddala kubanga nali nkoze ku ttaala zaayo n'okugitambuliramu emirundi egiwerako. Ekiniga ekyali kitandise okuntuyiza tekyaŋŋanya kugiggyamu waya. Bwe ntyo neekwasa ensonga emu n'ensaba baleeteyo endala kubanga omuvubuka yali antegeezezza nga wansi gye baaziggyamu nga bwe yaliyo emmotoka ennyingi kumpi eza buli kika ekiganzi. Eyo nga gye bazigololera n'okufuuyirako langi era n'okuziddaabiriza nga kibadde kyetaagibwa. Saamubuuza bingi nga ntya okulabika nga waalirira okumanya ebisingawo n'ekirala nga byonna bifuuse bisassalala. Baleeta emmotoka ey'okusatu mwe najja waya ezandabiriza eri. Ebingi bye nalaba ne bye nawulira ku lunaku olwo byandowoozesa nti abazigu bwe baatugoberera mu mmotoka ne yiiya nga tuva mu bakadde be bwe batabanga baali baagala kunyaga mmotoka, baali baagala kunsirisiza ddala emirembe gyonna. Ebyo bye nalaba bizikirire nange. Nabanyumiza era nga bwe nali nteekateeka okuva e Masaka, omufaamala nziggyeyo Kannagguluba
Kanaggulu bakitegeeza mangu. Nali maze ebbanga ddeneko nga mmanyi ng'abamu ku bantu baffe bwe baali bassibwa amazzi naye nga simanyi ttambiro gye liri okutuusa omulambo ogwasuulibwa e Masaka okumpi ne we nnali nsula lwe gwandagirirayo olw'akapapulo okwali Jjinja ate n'akasooto k'ettaka ke nalonda awaali omufuna ebyava mu kulikebera. Okugenda kwange Jjinja bye nakola n'ebyantuukako era ebyankakasa ng'ettambiro gye lyali ku ebyo kwe nagatta eby'e Kampala n'ekyantwala okukolera mu Nakivubo Traders nga kubanga nali nzudde nga baalikowe mu lujegere lwa Kukuna. Nabanyumiza ekyampaliriza okubba ekyuma nga kwali kuziyiza matabi ga Kukuna kuwuliziganya na Kitebe ng'essimu zisaliddwa era nga kyali kijja okuyamba okuzuula ssenkulu wa kampuni eyo ataakwatibwe ng'ali ddala mu kituli eky'okutemula n'amazzi. Katandike ekitundu ekifundikira.